Hotel mu Kampala gwetabiddwako ebikonge ebyenjawulo. Abakungu okuva mu gavumenti eya wakati Mengo n'ebweru bakungaanidde ku Sheraton Hotel mu Kampala okwetaba ku mukolo gw'okutongoza ekitabo kya Maama Nnaabagereka. Ekitabo kino kituumiddwa Nnaabagereka obulamu, okwagala, okwezuula n'obuweereza. Ku ssaawa 10 Nnaabagereka atuuse n'aniizibwa mu ssanyu. Abantu basatu okuli Robert Kabushenga yali akulira kampuni ya Vision Group, Dr. Maria Nassali ne Jackie Asimwe basabye abantu okukisoma kubanga babasuniddeko busunizi. Those who find reading difficult, the language is absolutely accessible. Batendereza Nnaabagereka okusesera ku buwangwa, okuyamba omwana omuwala n'omulenzi n'ebirala. Pick out proverbs and use them through the telling of a story is to proudly name and reclaim our Africanness. Omumbejja essanga lya Mbogo eyakubye ekitabo kino Dr. Dennis Sempebwa n'abalala bakyogeddeko ne basima Nnaabagereka olw'okukiwandiika n'okulaga bwino akwata ku bulamu bwe. As a champion for the less privileged, particularly the children, and an only imagined future in fact in this case 10-15 years from now. Mu kitabo kino Ssaabasajja Kabaka omukulembeze. For many of the women around the world faced with this dilemma of honoring tradition while embracing social and economic progress, the Nnaabagereka provides a much needed example. Yeebaza Ssaabasajja olw'okumuwagira mu kuwandiika ekitabo kino n'okumukkiriza okukola emirimu gy'obuweereza. I would like to start by giving extraordinary appreciation from the depth of my heart to the Ssaabasajja Kabaka of Uganda for having allowed me to lend a hand to the progress and development of our region and people, and for being supportive to me while doing it. Oluvannyuma kitongoza nassaako omukono ne kigenda ku katale. Abantu abeetabye ku mukolo guno basimba ennyiriri ne bafuna omukisa ogusooka okufuna omukono gwa Nnaabagereka mu bitabo bye baguze. Minisita w'ebyenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo n'abalala basanyukidde Nnaabagereka olw'okuwandiika ekitabo kino. Nkulu nnyo Nnaabagereka okututeerawo ekitabo ono ow'Ebulemeezi n'asoma, ow'Ekkulu n'asoma, n'ow'Ebungereza n'asoma n'ategeera nti values Abaganda ze batwala nga kintu kikulu zeezibuwa. Ekitabo kino kijjidde mu budde okuyamba omwana n'omulenzi okumanya ennyo. Lydia Nakigule yakusakidde Gwen ku Bukedde TV. Kugamba nti oyinza okwongera okawunyisa ne kalabika obulungi ng'ate kaakaweewo ne Royco omupya ka all-in-one mix. Royco all-in-one mix akoleddwa mu birungo by'obunzaali n'omukyuzi okwongera okuwoomesa akatogoko. Ky'ekirungo ekifumba akatogo akawoomu. Mufune ku dduuka lyonna erikuli okumpi. Gula busakati bubiri obwa grams 7 ku nnusu 5 byokka. Uganda National Roads Authority UNRA wamu ne contractor ali ku ddimu lya Kampala flyover bategeeza abantu mwenna nti okusobola okutambuza omulimu guno wajja kubawo enkyukakyuka